Kabaata gamba Jojo Taylor akuzeeyo ku ssomero. Gwe n'abasuubira nti live ya Kabaata yandibaddeko by'amagezi simanyi byakubuulirira gwe byowulira eby'amagezi n'ebyokubuulirira ebyandibadde ku live yange nga tobirabako nyamba buyambi mukwano bikole ku live yo. Kabaata put respect on my name. Nze sina kyenkwetaaza nawe era tolina kyonneetaaza. Nze Kabaata sikyagala ntalo n'abantu. Live zange muzimanyi sibeera ku vibe zokka. Live zange sizakubuulirira kubanga sinze mbazaala okubabuulirira. Mukulu wange yamuyambuulirira my brother. Olunaku kansubirira kutambulidde bulungi sofa kakati nabadde nkusuubiza olunaku olw'eggulo nga nkusuubiza olutalo wakati wa Kabaata ne Junior. Katono nnyo soko owulireko owulira. Mukulu wange yamuyambuulirira my brother. Live zange sizakubuulirira kubanga sinze mbazaala okubabuulirira. Kati ndowooza owulira embeera ye olutalo lugenda mu maaso. Kakati Junior ayagala kubeera star wa kabi, blogger wa kabi. Kabaata fan base yesinga erinnya ku TikTok. Ka TikTok etutte nnyo generation y'abavubuka okusinga ku app zonna endala, Facebook, Instagram, YouTube n'endala. Kati TikTok ekiro abavubuka bonna baggwera ku ki okwo. Kati kino nno kyeralikiriza ba blog abamu era Kabaata y'omu kubasingako live ezisika abantu ku lunaku olwo olw'ebintu byateekako nga bwakugambye wuliriza kyankakuddire kagambye. Live zange muzimanyi sibeera ku vibe zokka. Live zange sizakubuulirira kubanga sinze mbazaala okubabuulirira. Gwe obadde osuubira nti alinako ebizimba talina bizimba ayagala ebizimbisibwa genda gy'obigula gyeri. Live ye yo ya vibe ye bwate bwagambye nze no sina buzibu na Kabaata ku bintu bye byakola. Kyeri nali ninako obuzibu kyekiri kyokka ekyokubanga akyaza ab'omukwano gw'ebikukujju n'ekyo kasita yakistopinga ebirala byonna bisoboka okubeera nga bitambula bulungi abihandulinga bulungi kuba n'okubaako kuwemula ku kasita bibaayo kiro by'abantu bakulu basobola okubaako engeri gye bakikwasaganya ebirala byonna bibeera okke naye tumi kyendabye Kabaata alabika yakifulira ddala mulimu. Yakifulira ddala mulimu era kwakolera bambi kwajja kyalya which is okay kubanga ebintu kati bikyuse. Olaba mu kaseera kano abasuubuzi amaduuka bagaggadde omusolo guli waggulu. Kati Kabaata gundi anagiggala ddi nti omusolo guli waggulu yeetaaga data ye nakufuna budde butuula ate ovuiki abuyina ng'akola show ye ng'etambula bulungi abantu ayinako abagagga bamuwa ssente mbwera abagagga bano be baluma ba Junior okulaba nti bamuwa ssente. Kale yeye emboozi kambukulekere bu video bere ng'onyumirwa musibe bulungi tujja kuba tukwatagana masa okama bakuume. Ntwala omukisa okubuuza ku bafaani bange mwenna mu nsi yonna gye muli mikwano neeyanziza Mukama Katonda abampeera omukisa mwebale kundaga bwagazi mwebale kulaba live zange muzimanyi sibeera ku vibe zokka. Live zange sizakubuulirira kubanga sinze mbazaala okubabuulirira. Gwe n'abasuubira nti live ya Kabaata yandibaddeko by'amagezi simanyi byakubuulirira gwe byowulira eby'amagezi n'ebyokubuulirira ebyandibadde ku live yange nga tobirabako nyamba buyambi mukwano bikole ku live yo. Pompa mateeka ku yange nteekako buli kyenjagadde. Banyamule basobo bafaani bange gye nkomye okukola live ezo nfunye abalabe bangi nga bamu ba TikTok wano abamu si ba TikTok abamu abafula nti bamanyi ne bajja ne bawa amagezi ne beefula ababuulirira. Muganda wange nze live yange tejja kubeerako byakubuulirira kubanga nze sinze nzaala abantu boyagala mbuulirire. Bazadde baabwe baalemwa okubabuulirira katuyagala nzimbuulirira abantu abakulu no. Live zange zibako bantu kuseka bantu kunyumirwa. Mikwano gyange mwenna balaba live za Kabaata namwe bafaani bange nfunye abalabe bangi abatanjagala. Zina account baziriportinga live bagiriportinga sente abantu ze bampa ku live zinyiizwa abantu. Oli n'abeerawo ng'akulinako obukyayi naye nga tolina kyewamukola. Bampaayiriza ebigambo bingi mubiraba bankozeemu vidiyo bannumba buli ssaawa nze gwe bafudde ow'olutalo lwabwe wano gwe batayagala. Naye kakasa nti ojja ku vidiyo yange okunvuma oba ku live kakasa nti message emu oba bbiri oba wulira nga tonjagala tokomentinga ku vidiyo zange ne ku live tojja kubanga mba nja kublockingira bwereere. Tonjagala atojja ku live zange okomentinga olaba vidiyo no. Woba wulira nga toli faani wange muganda wange ndekera bafaani bange. Nendebaza bafaani bange mwenna mu nsi gye muli
Mukama Katonda bampeera omukisa nkyagenda maaso n'okubaweereza ku live kuno naye ebintu byonna bye mulaba bitambula ku social media kuno bye bansibyeko munnange bampayiriza amatu ga mbuzi abo abaninako ennuggu abatanjagala mbeere ku zi live abanyiiga nga live yange ekutta omuliro bebowulira batambuza propaganda n'abatali bafaani bange ng'abantu abatanjagala mu musaayi bebowulira banvuma abantambuzaako amawulire ag'obulimba naye mwena mikwano gyange bafaani bange mbagaliza omukisa gwa Katonda ne famire zammwe mwebale kumpa abampa nsinzi bintu mbiraba Mukama abampeera omukisa abanyabo ne basebo mwebale kwagala live za Kabaata live ekyaliko vibe buli lunaku paka kuwulira bubi Mukama Katonda abampeera omukisa. Kabaata, put respect on my name. Kabaata, put respect on my name. Nze sina kyenkwetaaza nawe era tolina kyonneetaaza. Nze Kabaata sikyagala ntalo n'abantu. Mukulu wange yamuyambuulirira my brother. Kabaata sina kyennakola. Kabaata ogenda onvuma. Kabaata lekerawo okunvuma Kabaata. Kabaata sina kyennakola. Sina kyenkwagaza. Naye Kabaata ogenda onvuma. Njo nabadde ku live yo Kabaata nga mpitawo na buyisi kitegeera n'oleeta Jojo Taylor era ayina eddwaliro nenga Jojo Taylor tayina sente abeera just yeewaanira ku bantu. Kabaata oba Jojo Taylor akuwa sente tekitegeeza nti nange ndya ku Jojo Taylor. Nze mu bagagga bemanyi Jojo Taylor taliimu kati ne sente tayina. Mukazi wattu naye ali bweru yeeyiiya which is okay. Bwe waganye Kabaata okunkyaza ku live yo kuba Jojo Taylor akuwa sente toyagala kumwogerako nezira ku yange kati ekyabadde kinvumya kyeki Kabaata ondeetera agavubuka ago Kabaata ganvume. Ekisooka tebalanga ddwaliro gwalebeka eddwaliro eryeranga. You can't advertise a hospital. Nakyo Kabaata okola nsobi. Jojo Taylor waba yakola eddwaliro namugambye ekintu kimu mundaga operational license. Kwanze waliwo eyampa information nti eddwaliro sirya Jojo Taylor. Kati nonnemesa okwogera kuba Kabaata Jojo Taylor akuwa sente which is okay sikuyinaako buzibu but don't make me the bad person nti ndi muntu mubi. Kabaata tofuula muntu mubi. Kati wabadde okyaza ebivubuka ebyo ebyali mu ensi binvume Kabaata nakoze eki? Kabaata nakoze eki? Okuva ku live yo n'enkola eyange awo mba nina kye nakoze Kabaata nga Jojo Taylor ne sente tayina. Nze sina mugagga wano. Nze abantu bonna bakimanyi ku peegi yange sina muntu wano gwe nsuusuuta. Eno peegi y'Abannayuganda. Era nze wano tewali ansasula. Njagala nnyo omuntu awanika omukono wano nti apa sente wadde eza data. Nze nina sente zange. Have my own money. Kabaata nze nina sente zange. Nze wano sina mugagga ansasula. Era wano buli muntu ajja wano oli waddembe okwogera by'oyagala. As long as tovoola towemula bantu. Ne Kabaata nonzirako nonvuma kubanga Jojo Taylor tayina sente. Kati Jojo Taylor mugaggawa nga ne kiriniki gye mulanga amateeka tegakkiriza kulanga kiriniki.